Nze Kaggwa okumumanya nyinza okugamba nti namumanya dda nnyo. Lwaki? Nze nafuna basic military training ku muntu eyatoloka ku Kaggwa. Akutraininga? Teyatraininga nze nzekka. Twali baana ab'omu katundu nga bwe tumala okwesera ente ekiddako training. Jjukira ye naye yali muto. He was around 16. N'emyaka nga 16. Kati n'agendayo. Omuliro ne gufuuka omuliro n'agutya. Jjukira muto n'addukayo. Kati bwe yakomawo n'akomawo. Kati bwe yakomawo era ennyimba zonna z'owulira ez'amagye zonna zindi wano yazituyimbisa n'atutraininga ng'amanyi n'okugamba nti eno mundu bweti kubanga yo naye ng'okozesa mumwa. Kuba emundu n'omumwa. Papa. N'okuba kati oyo wa RPG. Papa. Kati nga buli omu amuwa amaloboozi. N'olumala n'atugira ne tucrawlinga. Ebintu byonna yatutraininga. Mr. Kisu yatutraininga ebintu byonna. Kaakati yatunyumiza ku mwami Kaggwa. Naye otherwise nga tulina we tusiikanira naye. Gogo nga teri muntu ayitawo. Era wayitawo ebba. Actually ng'akatundu ako konna. Okimanyi nti mu biseera ebyo we twalibeerera awo nga Kaggwa ali ku Lugogo. Ng'ewaffe waliyo erosi. Ensibu. Nga zikola. Era baapanganga abantu abagenda bakiyita OP. Muntu ne bagenda awantu ne mugenda awantu ne mukuma nga bw'olaba abasirikale nga bazze ne mukuba akagoma okutegeerera ddala nti olutalo abayeekera gye bali. Waliwo ataka gye bakola kugombola ye wa Chato. Eyo yaleeta ebizibu mu katundu kaffe. Era abantu bonna baabatta bonna abaaliwo. Era n'emmundu ne bakuleeta nazo. Okujjako njagala kusaba mu mboozi zaffe. Bw'abaawo waliwo omuntu eyali ku ataaka eyo agitubuulira engeri gye yatambulamu. Kaakati awo bwe bamala okukuba abasirikale ab'okugombolola abo mwawonamu omusajja ogwo omu. Baagambanga nti yali chairman Saamanyi oba yali chairman wa UPC naye yasulanga awo kugombolola nga bamuyita mwami Ssekyejo. Kati omwami oyo ekyamuwonya bye baatugamba. Bagamba nti bwe bamukonkona ewuwe yalina abakyala babiri mu nnyumba emu. Kati engeri ye yali nga yawulidde amasasi yajja ng'ate musajja mumpi. Yajjira mu bakazi wakati. Ate bwe nkubuulira kati egombolola y'ewa Chato tewali masannyalaze. Nzikiza. Kaakati ye bwe yajjira kati abakyala bali baayambala. Kati bwe bambala n'abajjiramu wakati. Mu ngoye wakati. Kaakati bwe yatuuka ku lusebenju lw'enju yadduka buddusi. Kati bwe yadduka oba waliwo ensuku yabuli omwo naye baagezaako kumukuba amasasi naye tegaamukwata. Bw'atyo omwami oyo n'ayita ku lugwanyi. Awo we baakubira omugenzi Kaggwa. Kati bamala omukuba ne bagira ddala ne basaanyaawo ne bagenda awantu wonna ne batuukawo. Kaakati okunze omukulwetabamu oluvannyuma baaleetawo akalembereza mu 8 ng'etandika. Ne bagamba ba civilians bave mu nsiko bakomewo mu maka gaabwe. Sebbanga eryo lyonna mwali mu nsiko eyo. Mu nsiko. Nga mwekwese. Nga twekwese. Omuzadde taata wammwe teyadda. Temwaddamu mulabako. Tetwaddamu mulabako. Nakati. Twalaba amagumba ge. So okuddamu okulaba mwalaba magumba. Ate nage ekyatuyamba okugalaba. Waliwo omwami omu gwe baabakwata nga bali basatu. Omwami omu bamuyita Thomas abeera awantu bayitawo Kabubbu. N'omulala bamuyita Rusatsi. Musajja Munyarwanda. Baabakwata basatu. Ne batambula nabo olunaku olwo lwonna. Naye taata wange baamubuuzanga nti abaawaka bali ludda wa? N'abagamba nze abaawaka baagenda Ssingo. Kati engeri gye baamulabangamu n'emyaka gye balowooza nti abafuulinga. Ne bamukuba zi Bennett.
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Nti ku ntebe wano ndowooza ndaba nanekedde dda ndiwo n'omu ku abo abaalwana mu lutalo luno olwaleeta gavumenti yaffe eno mu bukulembeze. Bwe twogera abaalwana tetwogera baakwata mundu bokka. Emirimu gyali mingi egyakolebwa mu lutalo omwo. Owulira waliwo abaakolanga ogw'okuleeta emmere, waliwo abaakolanga ogw'okufumba, waliwo abaakolanga ogw'okuketta. Obawulira abo mbakyaziza wano bangi ne bajja nabo ne banyumira nti ffe twasookangayo ne bagamba genda obale, genda olabe bali bameka, mundu ki. Abamu ne barakisi ne baziyingirangamu ng'abaana abato abali mu yunifoomu abakola ki, egyo gyonna baagikola. Ne wabaawo n'abo bapirikapirika abaakwatira ddala ne bagenda ne bakuba. So nako olwaleero neegatiddwako omu ku abo abaaleeta gavumenti yaffe eno mu bukulembeze nga si mulala naye ye mwami Kagumire Asinasius. Ndowooza omuwulidde Kagumire Asinasius. So ndi naye wano tugenda kubanga tuwayamu naye olunaku olwaleero. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Oli otya? Nje ndi bulungi ssebo. Mayinza embeera n'essanyu buli lw'ensisinkano omu ku abo abaleeta gavumenti yaffe eno mu bukulembeze naffe okufuna chance okutuulako nammwe ne tuwayamu. Amiina ssebo. Obulamu bulungi? Obulamu bulungi ssebo. Mbuuliza ku Bannayuganda n'abali ebweru w'eggwanga abatulaba essaawa eno. Ssebo neeyanziza nnyo ssebo okumpa akakisa kano. Waawo. Mbalamusaako mwenna Bannayuganda mwenna abatuwuliriza era abatulaba nga mbeebaza nnyo emirimu gye mukola abali mu ggwanga wano n'abakakkalabya emirimu eyo ebweru. Twebaza nnyo bye mukola ebitumbula eggwanga lyaffe Uganda ne libeera obulungi. So mbalamusiza nnyo era mbalamusiza ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Gwe olutalo luno lwe twogerako olwa 1980 okutuukira ddala 86 gwe lukusanga wa? Lukusanga olina emyaka emeka era olwetabamu otya? Neeyanziza nnyo mwami Kisubi. Nze ndi mwana nzaalwa ye Luweero. Naye bwe ŋŋamba Luweero ntegeeza Great Luweero. Nga nze nzaalibwa mu ssaza ly'e Nakaseke. Mu ggombolola y'e Wakyato. Omuluka Mijumwa. Wakyato ayogerwako nnyo. Ekyalo bakiyita Kakira. Naye nga mu Kakira omwo mwalimu n'akaalo akalala akatonotono nga bakayita Kyamukungu. Kaakati ako akaalo ako ke bayita Kyamukungu. Ebyalo bino binsesa nti Kakira tukirina e Busoga ewaffe. Nina n'ekyalo ekirala kyempulira Kamuli kiri wano Naalya naye ne Kamuli district gyeri. So ebyalo bino binsanyusa. Oba babijja mu ki? Naye kale eri akaalo akalala akatonotono. Akatonotono ngako bakayita Kyamukungu. Ensonga lwaki bakayita Kyamukungu walingawo ebinyonyi bino bikalooli. Kati nga waliwo omuti gwabyo. Kakati simanyi oba lulimi ki erinnya Kyamukungu. Kyamukungu ne bakituuma ekifu. Kati ekyo ekinyonyi ekyo waliwo mu lulimi olumu wesimanyi oba Lunyolo oba Lunyarwanda oba Lunyankole, ekinyonyi ekyo bakiyita Kyamukungu. Kakati Kyamukungu olwakuba nze nakula nga ndaba ebyo ebinyonyi. Naye nga wayinza okubaayo amakulu amalala nze ge simanyi kubanga nze nali mwana muto. Ssebo. Kakati emyaka gyo nze nazaalibwa nga ennaku z'omwezi 24 ogw'omukaaga
1973 Ssebo. So olutalo lwakusanga olina emyaka emeka? Wakati awo ndowooza oyinza okukolamu calculation, yinza okuba nga nalina emyaka 8. Kubanga lwatandika 81. Gyali awo mu 8. 8 naye tuyinza okugamba nti gyali 8. Kituufu. Ssebo. So olutalo lukusanga ng'olina emyaka gw'otandika ddi olwo okuluwulira? Nze ntandika okuluwulira era gyali mu 81 awo. Naye ng'olutalo olwo tuluwulira mu ngeri ya rumors. Lugambo. Nga lugambo. Nga neera ffe twaluwulira nga Kiboga. Mu Bwenda ate ye twamumanya luvannyuma. Ffe twaluwulira nga Kiboga eyo waliyo abayeekera. Naye nga ewaffe tekinnatuukayo. Naye oluvannyuma lwa byonna okutegeerera ddala nti olutalo abayeekera gye bali waliwo ataka gye bakola kugombola ye wa Kyato. Eyo yaleeta ebizibu mu katundu kaffe. Bayeekera nga be bakola ataka oba gavumenti? Nedda ate kati gavumenti yalingawo. Ssebo. So bakola ataka ku gavumenti, ku basirikale ba gavumenti ab'okugombolola. Bano be bayita bamusirike. Ekiseera ekyo babayitanga bamusirike. Kati bajja ne babaataakinga. Era abantu bonna baabatta bonna abaaliwo. Era n'emmundu ne bakuleeta nazo. Okujjako njagala kusaba mu mboozi zaffe. Bw'abaawo waliwo omuntu eyali ku ataaka eyo agitubuulira engeri gye yatambulamu. Kaakati awo bwe bamala okukuba abasirikale ab'okugombolola abo mwawonamu omusajja ogwo omu. Baagambanga nti yali chairman, saamanya oba yali chairman wa UPC. Naye yasulanga awo kugombolola nga bamuyita Mwami Ssekyejo. Kati omwami oyo ekyamuwonya bye baatugamba. Bagamba nti bwe bamukonkona ewuwe yalina abakyala 2 mu nnyumba emu. Kati engeri ye yali nga yawulidde amasasi yajja ng'ate musajja mumpi. Yajjira mu bakazi wakati. Ate bwe nkubuulira kati egombolola y'ewa Kyato tewali masannyalaze. Nzikiza. Kaakati ye bwe yajjira kati abakyala bali baayambala. Kati bwe bambala n'abajjiramu wakati. Mu ngoye wakati. Kaakati bwe yatuuka ku lusebenju lw'enju yadduka buddusi. Kati bwe yadduka oba waliwo ensuku yabuli omwo naye baagezaako kumukuba amasasi naye tegaamukwata. Bw'atyo omwami oyo n'ayita ku lugwanyi. Kaakati awo okuva olwo ne tumanya nti olutalo lutuuse mu katundu kaffe. Abakyala bo baabatta? Tebaabatta. Baabaleka? Baabaleka. Kubanga ye gwe baali baagala baali bamumanyi. Baali baagala kyeyamaani. Oyo. Mwami Ssekyejo oyo. N'ayitamu. Ssebo. So bw'otyo bw'ojja okutegeera olutalo nti lututuuseemu. Ssebo. Kati gwe nga mumaze okulutegeera bwe mutyo. Ssebo. Gwe nga gwe. Ssebo. Olwetabamu otya? Kati nze lwagenda mu maaso mu kulwetabamu twasooka ne tudduka waka emyezi nga 6. Naye myezi egyo 6 ate kitange baali bamaze omukuba. Kati ate taata wange y'omu mu bantu abalunzi abaali ba first victims. Kaakati ne tuddukira eyo gye bayita Eŋŋoma. Ne tubeerayo emyezi nga 6. Naye nga taata waffe essaawa yonna tumanyi akomawo. Naye nga twalindirira nga tetumulaba. Kaakati abayeekera ne baddamu ne babakuba abasirikale bali ab'obote. Ate ne baddayo ne basiisira ate wali ku Lugogo. Kati ne tukomawo mu maka gaffe. Kaakati bwe tukomawo era olutalo ne lunjinyitira awo we baakubira omugenzi Kaggwa. Kati bamala omukuba ne bagira ddala ne basaanyaawo ne bagenda awantu wonna ne batuukawo. Kaakati okunze omukulwetabamu oluvannyuma baaleetawo akalembereza mu 84 ng'etandika. Ne bagamba ba civilians bave mu nsiko bakomewo mu maka gaabwe. Sebbanga eri lyonna mwali mu nsiko eyo? Mu nsiko. Nga mwekwese? Nga twekwese. Omuzadde taata wammwe teyadda? Teyadda. Temwaddamu mulabako? Tetwaddamu mulabako. Nakati? Twalaba amagumba ge. So kuddamu okulaba mwalaba magumba? Magumba. Ate nage ekyatuyamba okugalaba waliwo omwami omu gwe baabakwata nga bali 3. Omwami omu bamuyita Thomas abeera awantu bayitawo Kabubbu. N'omulala bamuyita Rusatsi, musajja Munyarwanda.
babakwata basatu ne batambula nabo olunaku olwo lwonna. Naye taata wange baamubuuzanga nti abaawaka bali ludda wa? N'abagamba nze abaawaka baagenda Ssingo. Kati engeri gye baamulabangamu n'emyaka gye balowooza nti abafuulinga. Ne bamukuba zi Bennett ne batambula bwe batuuka maaso ne balaba engoye awantu. Naye ng'omwami we Thomas ye baamukwata ava ku luzzi ne bamugamba ne bamukozesa manyi olw'okuba nti baali tebamanyi bitundu. Baakukwatanga gwe bakutte n'obayamba okubatambuza n'obakulembera mu olunaku lwonna. Ane bamaliriza ne bakutte. Waabeerangawo chance ey'okukutta oba okukuleka. Era ngenda kubulira chance we yajjiranga. Kaakati bwe mwabeeranga nga bakutte nga muli basatu. Omukisa omubi ne gukukwata omu n'atoloka. Automatically mwabasigadde. Mulina okuttibwa. Muteekwa okuba muli balabe. Nnyo. Lwaki oli adduse? Ate nga weewunyinga mwenna babakwata mu budde bwa njawulo. Naye olw'okuba nti babakwatira wamu. Kati nga Thomas baamukwatira ng'avudde ku luzzi. Bayitayo nsonda nnya. Era nakati gye nvudde. Mpaddeyo. Nsonda nnya. Yawo mpaddewo. Kati n'abayisa ewaffe awaka. Nga bwe nakugambye. Kitata waffe baamugamba genda weekweke n'agaana. Era waliwo omusajja omu bamuyitanga Kayomberera. Yajjanga ssaawa 3. N'amugamba naye Ssaalongo. Lwaki tova waka? Agamba anze nkuuyo okubeera nga neekweka. Era olunaku lwe baamukwata. Kati ne basiiba naye, ne batambula naye kati ne bakola operation zammwe ne ziggwa. Ne bakomawo ne bayitira awantu waliwo ddaamu. Kati ddaamu eyo ne bayitayo, ne bagenda abamu ne banywa ku mazzi. Kati taata wange ne bamugamba ddayo eka. Kati baali bamuggyeko etikiti ze z'omusolo. N'abagamba mumpe etikiti zange ez'emisolo. Ne bagamba etikiti z'omusolo zoyagala. Tyessepo. Ne bagamba tugoberere. Kati ne bakuulita naye ate. Kati nga ne Thomas bali naye. Naye nga ye Thomas ye agenda kubalaga shortcut egenda obasuula mu kkubo. Erigwa wano e Butalangu. Ono ye ayagala tiketi. Ye ayagala tiketi z'omusolo. Kati wakati awo mu kugenda nga n'oli omusajja gwe bayita Lusasi. Oyo Lusasi n'atoloka. Kati bwe yatoloka ne bagamba kale ate tutaddeko ono agamba nti ayagala tiketi z'omusolo ne batambula naye. Ne bagenda kati wakati w'e Butalango waliwo akafo bayitayo Wansalangi ne Katooke. Wakati awo batuuka kati Thomas n'abatwala n'abasuula mu kkubo eddene lino erigenda Engoma. Butalangu Ngoma n'eri erigenda e Kapeeka. Kati awo wakati bwe yabatuusa awo mwami Thomas ne bamugamba nti gwe ddayo eka. Kati bamugamba okuddayo eka yali akimanyi nti bw'anaatambulamu Masasi distance omuntu omanyi nti abasirikale tebakukuba ng'obali kumpi. Yali akimanyi nti bagenda mukuba. N'atambula ng'amanyi nti bagenda kumukuba. N'atambula ng'amanyi. N'ayita ku bisaka ne bimubikka. N'agamba nti kati wano mponye. Kati mu dakiika ntono nnyo nga bw'oyinza okuba ng'otuuse ku NRM secretariat wali. Agenda okuwulira awulira amasasi gavuga. Ate nga gavugira awantu waategeera. Kaakati awo bwe gavuga automatically kyali kiraga nti taata wange baali bamaze okumukuba amasasi. Era oluvannyuma lw'eri emyezi gye twakomawo ye yakulembera abattaka abaali mu kitundu bagamba tugende tunoonye amagumba ga Ssaalongo. Bw'atyo taata wange ne bagenda ne bakuŋŋaanya ago amagumba. Naye nga mulimu tekiniika emu. Bw'oba ogenda kunoonya amagumba g'omuntu eyafa tobyogera ku makya. Tebyo bijjirawa. Simanyi nange logic erimu. Tobyogerako. Mubipanga gulo limu. Kati ku makya mwe mukwatako bonge ne mugenda. Mubanga bakasiru. Mubeeranga bakasiru. Mutambula butambuzi. Kati logic erimu bagamba nti singa mubyogerako ku makya amagumba temugalaba oba omufu oyo temumulaba. Naye simanyi proof yakyo. Nange nakiwulira buwulira. Bya buwangwa. Era basooka ne bamunoonya ne bamubula. Ne finally ne bamufuna. So ne yali naye ye yakulembera. N'omusajja omu era nvudde okumulambulako. Ali awo bayitawo Kanyali. Ng'ayingire na bisojja awo bamuyita Mwami Sebikamba. N'omu ku bataka bakulembera bannaabwe. Akyaliyo. Musajja mukulu. Era n'abadde ngenzeeyo okumuwa gift. Olw'ekikolwa ekyo kye yakola. Singa wantu tu.
Gati singa waŋŋambye ne tugenda saakitegedde abasajja abo mbeetaaga abakulu abo gyali babalina emboozi nnyingi ku byafaayo by'eggwanga lyattu lino n'olutalo luno esibu era yalaba bingi era ye nange waliwo bye yambulidde bimbadde sijjukira kati ng'oyo mwami Lusasi saategeera nti naye yakwatibwa ne taata wange ye yamuŋŋambye kaakati awo olwo taata afudde naye ng'okufa kwa taata byava ku kufa kwa omugenzi Kaggwa ate kutya ati Kaggwa wali yali asiirinzeewo nga teri n'omu ayitawo so bwe yafa ne bafuna chansi ewaguza aba gavumenti ne bajja ne bayitawo ne batutuukako n'okukutta abantu ne batuukawo naye nga mu kusooka teri n'omu yayitangawo era erinnya lye twawuliranga lyali eri Kaggwa. Gwe Kaggwa omumanyako? Namumanyako se. Nga tetunamutuukako kubanga wabadde otubuulira gwe wooyingirira obuyeekera buno otugambye 9 oba nga 94 nti Kiyengo yagenda n'agamba nti aba civilian badde mu maka gaabwe. Kaakati mu luwendo olwo yagenda okubiteekawo nga tuli awantu gye bayita Engoma kuba erigenda ekyakamunyweri waliwo n'olutindo kati naye olutindo olwo lwattanya nga terunaba kubeerawo awo kaali kattiro amazzi ago gatta abantu mazzi ge gattanga abantu si bantu kutta amazzi nga gatta gatya anti kakati babakubye oba abasirikale bafuutese n'engoma kanti babakuba babazze eri awali amazzi ate tolina walala wakola ki wakuyita kati nga omuntu ba civilians bo bagambanga mu kifo ky'okuttibwa omusajja omusirikale w'obote waki yagwanga mu mazzi ng'okuwuga tekuliyo mujjudde buteebe waliwo ne bye bayitanga ebisambala ebisamba ebyo nabyo byattanya abantu naye nze saakituukako olinnya kulinga olowooza nti wateredde kati ate nga mu lunaku walisobola okuyitawo abantu 100 kati abantu ne wagonda naye wabeerangawo abantu abalina tekiniki nga bagenda ne bateme omuti ne bajja ne bagusuulawo naye by bad luck ng'osobola n'okulinnyako ogwo omuti n'oseerera ate n'ogwayo era nja kubulira nti waliwo sisita wange yali aguddeyo era bwe wabanga oguddemu ng'emabegawo tewaliwo muntu wa famireyo jjukira buli omu awonya bulamu bwe kituufu nga teri muntu agenda kukwata mukono gw'okukunnyulula ogende era wagwangamu ne bagenda bugenzi mukulu wange yali amwetise kubanga era yali akyali muto n'aseerera naye mabega nga waliyo omuntu omulala sisita wange n'amukwata bwe batyo bwe baawona yesebo kaakati batusanga eyo amawulire ne gatusanga eyo bannange njagala kubulira mu lutalo amawulire gatambula amawulire kintu kikulu nnyo gatambula ne gatutukako ne bagamba nti abantu kati bakkirizibwa okudda awaka kaakati tukwate ekkubo tusalinkiriza tutuuka awantu bayitayo Kigweri waliwo awantu awali omuga baguyita Tooha ne tugwa awantu bayitayo Migaani ne tusalinkiriza ne tugenda ne tugwa awantu bayitayo Gayaaza kati Gayaaza ne tugwe wayita Ekirinda ne tuyita waggulu wa Nabisojjo ne tugenda kati ate awo twali tumanyi kubanga mu biseera by'omusana twayeseranga awo ku nnyanja eyo naye nga nze nali kato naye nga mperekera abagenda okwesera kati ne tusalinkiriza kakati nga awaka ewaffe ku kibanja kyaffe taata waffe yagula ekibanja nga kiriko eka y'emmwanyi n'ekitundu nga yazimbamu ennyumba n'ateekako ne sitowa kakati kojja wange ye amawulire yagafuna mangu ye n'addayo n'ajja n'abeera mu nnyumba eri kakati naffe twasalinkiriza ne tujja ne tugwa wali kojja we yali kakati okuyingiramu mu lutalo abayeekera bajjanga ekiro naye ng'abamu bamanyi ate abamu bajjanga nga tebamanyi nti tutuwulira kati bajjanga ekiro ne bajja ne bayita maama Naalongo kubanga gwe mmanyi olw'omwami omu yali musirikale era bayusa abaasooka okuyingira bamuyitanga mwami Musisi omulala Senjaayi omugwe nagambye yaviirako okufa kw'oli kaada kaakati Musisi oyo nze nali mumanyi by face bajjanga ekiro ne bakonkona emmanju kati ne boogera ne maama ne bamubuuza abasirikale
ditaachi z'Obote ziri luddawa z'abasirikale b'Obote ziri luddawa babuuza Nalongo maama wange kakati maama wange kyeyakola nze yansindikanga kati ng'abasirikale beetaaga nnyo enku ezokya ennyama z'ente kati nga bo tebaagala kwogera nange direct bo bayita mu maama kati maama ye nansindika ate ekintu ekyo nakitegeera luvannyuma nnyo nti nali nga baagala bamanye detach weeri ya gavumenti weeri kati mu biseera ebyo awantu bayita emijumwa okuva emijumwa okutuuka ku gombola ye Wakyati mulimu nga mayiro emu n'ekitundu kati awo walingawo detach naawala bayitayo mu kibanda nawo walingawo detach naye nga nze nasinga kugendanga mijumwa kati nagendanga nasimbulanga awaka nga sina yadde kiso ninagendanga kubanga eyo emiti gyali gyagwa nga ngenda nkuŋŋaanya enku ne ŋŋenda ne mbatwalira enku kati nange naye bwe tuba tutyaba enku mu byalo eyo teri agenda na kiso ogenda kunoonya nku naye nga kati ennaku zino olina tambula nakyo kubanga ennaku zino naye dda ng'ogwa mu kibira ng'ogenze kumenya bumenyi nnyo ezagudde ezaki kati nange nagendanga nzikuŋŋaanya nengenda nenyingira mu ditaachi nimbawo enku naye nga wabeerangamu omukyala nga tebeebuuza onaatuleetera enku avaawa nange simanyi ani amuleese tebalina amagezi ago simanyi lwaki naye bw'okikola ennaku zino mu magye gaani g'ogenda mukati tekisoboka kuba ne bw'ojja buzi nga tolina ky'olina ogenda wa naye nze munange simanyi lwaki bakkirizanga naye nga kati nange bwe mala okutwalayo enku kati emmere gye baalyanga efisse olwani akutumye maama akugambye egenda genda olabe kati olwo ng'omanyi weeri nga tomanyi naawe osooka kutambula butambuzi twali tumanyi kubanga abantu bwe baava mu nsiko abantu abayitibwa abasajja bonna buli lunaku baalinanga okuripootinga awo ku ditaachi ne basaawa abasajja bonna mu kitundu mwalinanga okuripootinga buli lunaku kati mwe babeerayo omupya ne bamutwala ewa komanda ne bagamba ono naye yalemeddwa ensiko naye nga wagendangayo ng'olina owa youth akukulembedde ate kikoze obulungi nti baali baana ba kitundu era n'abo bayusi nja kuboogerako ekiseera bwe kinaaba kituuse kaakati awo bwe navangayo n'enzirayo awaka n'ekimere kubanga ekiseera ekyo okufuna emmere nga si bintu byange nga bakuwa emmere nga bw'obawa enku bakuwa emmere nga bampa emmere mwalimu omukyala eyali abafumbira naye nga mukyala wa musirikale nga bamuyita Meega kati oyo omukyala bwe nagiranga nanzibirako nanteera n'omunnyo n'agunteera mu kapapula n'ateeka muziyo emmere ebiseera ebyo omunnyo gwali gwakekwa nga tegulabibwako era singa olaba bino ebiwundu bino byolaba bino ze zimu ku nsibuko y'okubanga twali tetulya munnyo otandika okulwala kalisiyamu nga tetulina mu mubiri kati nga akantu konna akakusunako ifuuka bbwa kyekyo kyowulire kye bayitanga ekidomola si ekidomola kyange kyekino okiraba kyekyo nga sitali sobola kulinnya neyakijjanjaba naye namutuuseeko eyampa omunnyo ogwasobola akyaliyo mukadde naye naye teyabadde tantegeera tujja kufuna obudde tulambuleko kaakati awo amawulire ge namuwanga gyeyawanga bali abazze ekiro kati nga bw'otuuka ku ditaachi eno gwe ogenze n'enku nga weetegereza ki kati nze netegerezanga we basula ate nze nabalabanga nga balimu engeri y'amawanga nga wano walimu abalugwala walimu abanyolo waliwo abanyankole waliwo balaŋŋo kugamba nga beeyawudde era bwe najjanga bwe nti nga bamu oli agamba zireete wano kati ate na wano ne bagamba nti zireete wano naye nga olw'okuba nti wano waliwo omukyalo oyo gwe bayita Meega byannyanguiranga nnyo era we nalaganga esebo kaakati ago amawulire ge namuwanga yewaweerezanga bali abazze ekiro gwozaayo ewa maama bali bwe bajja ng'ababuulira
nti omwana bwe yagenze yes kiri bwe kiti ne bwe kiti yes okay webwe myaka emeka ejo myaka 8 mwali bato twali bato myaka 8 nga gyoliko gyokole ebyo yes teri akutebereza ate wali okay so nojjanga okola bwotyo mpaka ddi kakati awo enjala yagenda nebeeranga nnyingi nga tiwakyalina mmere maama n'asalawo waliwo mikwano gye nga wali awantu eno waliwo egombola gye bayita ey'ekikamulo naye akatundu bakayita Bujuubya yasalawo kati yagendangayo okusaka emmere kati bwe yagendayo omusajja oyo bamuyitanga Binogge yafa naye mukyala we gyali mukyala Nassolo kakati n'agamba genda oleete abaana obaleete mu katundu kano ate akatundu ako kalingamu emmere kubanga ko kaali settled abantu babeeramu nga bo baddadda mu maka nga n'emmere weeri n'amatooke nga mwegali ng'emmere mweri kakati maama n'ajja atujjayo mpola mpola naye nga waliwo omusajja eyatujjayo yali chairman w'ekitundu awo yatujjayo waliwo ebintu ebibi bye yakola naye ku ludda olwaffe waliwo bye yatukolera ebirungi omwami we bamuyitanga mwami Lwebishaka yes kati bwe bajja okunona emmwanyi ewuwe abasirikale n'agamba maama abaana abo nga tetusobola kutambula kutuuka Katooke kubanga waliwo mayiro nnyingi wawanvu ne batuteeka kweyoloola y'emmwanyi ne bajja ne batusuula e Katooke naye nga ne Katooke awo walingawo road block eri enkambwe nga bateekawo epipa wali n'epipa endala wali ne bateekako omuti naye ng'okuyitawo awo nga tuli oteeka okwennyonnyolako nnyo walingawo kati wo waliwo barracks looted touch kati ne tugenda ne tubeeraawo kati emirimu gyange egy'okugenda wali jaggweeraawo ssebo so olwo ngaawo tuli mu mwaka ki tuli mu mwaka gwa 84 yes kati awo tewaddawo kubeerawo olutalo awo kati ate awo lwanyibaawo wali okola biri yes ebyokubanga ow'amawulire gali yes kakati ate bwe mudde eno olutalo ne luggwa ewammwe terwaggwa naawe n'owummula nedda terwaggwa kyekyaddako awo ekyaddako bo abayekera bagenda mu maaso n'omulimu gwabwe ffe nga tugenze mu kitundu ekirala nga sikyakolagana nabo era nga ne Naalongo tebakyamulaba kubanga naye yavaayo yes yeah so mu lutalo eno njagala okutwalako nga tuvudde awo twongere okutunuulira kubanga waŋŋambye wayogedde ku Kaggwa oyo wayogedde ne ku ba youth abo kubanga abantu baffe bangi bakaaba ba youth naddala mu lutalo nti tebaali bangu Kaggwa ye bamwogerako buzira bwokka bwe yalina bagamba omusajja yali muwanvu omusajja yali ki ne yaŋŋamba nti teyalina ngatta emutuuka neŋŋamba bannange musajja yali giant bamwogerako bingi so abayuthi bano mu lutalo eno gwe wabalabako nabalabako ssebo era baali batya mu lutalo omanye ebiseera bingi abantu bwe bajja wano ne banyumya emboozi ninayo bempulira nga bagamba abo bwe batyo bwe baalinyumiza ate baaligambye eki era bagamba linda nabo gavumenti eno eveeko owulire bwe batanyumye nabo bye baakolanga youth kati ba youth omulimu gwabwe gwali gwa kuyamba abasirikale okukola operation n'okubeera nga basobola singa obeera nga tolina nkolagana naye ennungi ng'asobola okusongako n'agamba ono yali kaada wa NRM kati ng'abo emirimu egyo bw'obanga you are not in the good books with them nga basobola okuwaayo mu ngeri eyo ate era nabo bakolanga n'operation zaabwe bokka na bokka kati ne bagenda eyo mu nsiko naye nga nabo ekyabatuukako kyali kikambwe era nja kubuulirayo abamu ebyabatuukako nabyo tebyali byangu era bagendanga nga batambula n'amafumu gaabwe ate simanyi lwaki mu ntalo zonna simanyi lwaki bw'olaba ekigambo youth kitegeeza bavubuka bwe kiri era neewuunya nnyo lwaki boogera ku ba youth ku mulembe gwa UPC nga bo baali bantiisa
Yes. Ng'ate ba youth ffe twali suubidde nti just bavubuka. Yes. Nedda kati ate bo babakozesa mu ngeri mu interest za government. Kati ate nga bakola nga ba militia. Ate ne bw'oyogera ba youth era bw'owulira ebyabeera e Rwanda. Era ba youth abo bennyini be bayita Interahamwe era balinga bavubuka. Era simanyi lwaki abavubuka bano niyo manyi ensonga lwaki babakozesa nnyo. Lwakuba banguwa okukola ekintu. Banguwa ate baba tebatunudde wala. Oba ensi edobonkano oba eggwawo etya tebali emabega tebalinaayo kintu kyonna. Bangu bakukozesa. Bangu nnyo bakukozesa. N'otuuka ku kyoyagala. Oba kirungi oba kibi bo bakikola. Kati bayusi bano bagendanga ne bakola operation boka na boka. Era be bamanyanga nti maka kati wabeerayo ng'omusirikale omukulu. Ne bamanya nti maka ga gundi yakoma wawaka yalina abawala. Kati bwe kati afande bw'anaaba ayagala omuwala nga balina kukola operation nga bayitira mu maka ago. Bajjeyo abawala abo. Era nga bajja ne bakubuuza gundi ali luddawa ne gundi ali luddawa. Tebereza omwana akuyimiridde waggulu abaana babamanyi. Kitegeeza wa mu kitundu. Ate akubuuza ng'omusirikale akuyimiridde waggulu. Mwana wa kitundu. Weegaana kati ekiddako Miggo. Era waliwo omukyalo omu bamuyitanga mukyala Nakabwesa. Bamuyisa bubi nnyo. Bamukubanga nnyo. Ng'ate abantu ababaleetawo era ba youth. Era baateeganga n'abantu ku makubo abava mu nsiko. Bali be baali bagambye nti waliwo akalembereza mukomewo. Ne babateega mu kubo abalina engoye ne bazibajjako ne babata ne bagenda. Naye oluvannyuma lwa byonna nabo tebyagenda bulungi. Yes. Byabagendera bitya battibwa. Abayekera bagendanga ne bakoleranga ambush. Bwe baazuukanga nti ono wa youth. Yes. Ate batulugunya abantu. Yes. Waliwo be baakubanga olutalo olugenda mu maaso. Ne oluvannyuma lw'okuwamba gavumenti yagamba nti buli muntu addeyo mu kifo gy'azaalibwa. Kati nga bw'oba wavaayo nga wakola ebikolobero. Ng'olowooza baali tebakumanyi. Nti tebaakutegeera. Ese. Era nga bakukwata. Era bamala okukwata nga babateeka kugombolola nga bagenda nga bayita abatuuze. Era waliwo omwami omu gyali kati sijja kumwogera mannya kubanga akyaliyo wali. Yawonera ekatooke. Omusajja omu oyo gwe nagambye mwami Seebikamba ye yamuwonya. Nagamba manyi naye bamuyita Saalongo. Tomanyize. Nagamba awo talina kabi. Nakati waali. Naye abalala bonna be yakolanga nabo. Bonna baafa. Ne mutowe yafa. Waliwo omuntu gwe yafumita effumu nga bamulinyisa emmotoka. Naye balowooza nti bamusse. Naye nga tafudde. Baalina ettima lingi nnyo. Banyaganga n'ente z'abantu. Ba youth. Munno ofumita mufumita okola afumita effumu. Gwe ogamba ki? Nakufumita effumu. N'obusungu bungi nnyo. Kale no tebaali bantu balungi. Ensebo. Waliwo n'omu yajja n'asanga kojja waka. Kati waliwo abantu bayitayo Kirinda mitalako n'ekyamukungu. Kati nga walingayo emmere. Kakati kojja wange yebbirira n'agenda n'ajjayo emmere. Ate ng'ekigere kye bakimanyi. Basobola n'okulabira ku kigere. Ekigere omuntu akumanyi. Ekigere kye kyali kyabwatalala nga bwe kirinya wansi kijja. Kati baba bagenzeeyo bakola operation ne balaba ekigere kye. Omusajja omu bamuyitanga Kizza. N'ajjewe yeka n'amubuuza mwami Mbonera. Sebo wagenzeeko Ekirinda? Namugamba saagenzeeyo. Jjukira okukkiriza bulabe. Okugaana. Kanti kye yakola ne yeegaana. Yamukuba oluyi. Ate nga musajja mukulu amusinga n'emyaka. Yamukuba oluyi. Naye kojja wange n'amugamba onkubye oluyi naye oli kiraba. Olumu bwe yagendeye mu operation ne bamukwatirayo ne bamusaanyaawo. Ne mutabani we gwe twazanyanga naye
nafunye amawulire bamuyitanga Byansi naye nabulya nti naye yafa naye mukyala we waali so kwali kweyisa bubi yeyisa bubi eri abantu yesibu bantu nagwa mwambushi ne bamutta Kaggwa ono ye wamumanyako Kigwe nze Kaggwa okumumanya nyinza okugamba nti namumanya dda nnyo lwaki nze nafuna basic military training ku muntu eyatoloka ku Kaggwa akutraininga teyatraininga nze nzekka twali baana ab'omu katundu nga bwe tumala okwesera ente ekiddako training jjukira ye naye yali muto he was around 16 n'emyaka nga 16 kati n'agendayo omuliro ne gufuuka omuliro n'agutya jjukira muto n'addukayo kati bwe yakomawo n'akomawo kati bwe yakomawo era ennyimba zonna z'owulira ez'amagye zonna zindi wano yazibayimbya yazituyimbisa n'atutraininga ng'amanyi n'okugamba nti eno mundu bweti kubanga yo naye ng'okozesa mumwa kuba emundu n'omumwa papapapa n'okuba kati oyo wa RPG papapapa kati nga buli omu amuwa amaloboozi n'olumala n'atugira netucrawlinga ebintu byonna yatutraininga Mr. Kisuku yatutraininga ebintu byonna kaakati yatunyumiza ku mwami Kaggwa naye otherwise nga tulina we tusiikanira naye agamba Kaggwa yali atya Kaggwa batugamba yatugamba nti yali musajja mu lwanyi ng'era akuba mundu era ng'agamba nti ye yabeeranga awo ku Lugogo ebyo byakikuba nimba nabiwulira luvannyuma naye ffe batugamba Lugogo ogwo omugga gwe Lugogo Lugogo bajogera kikuba nimba bajogera anti era bw'ova kikuba nimba oyingira buyingizi naye bagamba ekitundu ekyo kyonna ekyo ye yali omusajja bangamba nti yatuuka n'okutuuka nga abasirikale ba gavumenti bagamba emmundu ya Kaggwa nga bo bamanye Kaggwa alina emmundu oba eyiye waliwo kye boogera kanti kati ye awantu awo iwewo tewalingawo muntu ayitawo mu Lugogo nga teri muntu ayitawo era wayitawo actually ng'akatundu ako konna okimanyi nti mu biseera ebyo we twalibeerera awo nga Kaggwa ali ku Lugogo ng'ewaffe waliyo erosi nga zikola era bapanganga abantu abagenda bakiyita OP muntu ne bagenda awantu ne mugenda awantu ne mukuma nga bw'olaba abasirikale nga bazze ne mukuba akagoma kakati nze bachairman nze mbamanyi baali babiri era nabo babatwala okutyaba enkwe mwami Kimuli ne mwami Budalatifu batyaba enkwe babatyabisa enku nkitegeera babatyabisa enku tebadda yes kakati oyo omuvuuka gwe kugambe yali alwana ne mwami Kaggwa kati bwe yakomawo yasanga nga taata we afudde najja n'abeera awaka ewaffe kati bw'abeera ewaka ewaffe kati naye baamupanganga ate jjukira he was on risk nti yali adisatinze anytime we bamukwatirako abayekera we bamukwatako kafuuni kituufu naye baamupanganga agende kati nange namuwerekeranga netugenda wali kumpi n'ekisenyi kiri awo wansinsi kumpi waliwo awantu bayitayo Shemba naye mitala boti ng'ogenda ng'ekirinde egayazeeyo kati awo nga we tugenda n'ako akagoma akati naye nagendayo lumu saagendayo mirundi mingi agenze for OP OP era banga agenze oketta asibukese just wabeeranga mu position emu nga bw'olaba abasirikale okuba akagoma kati abali mu kyalo ne bakola ki ne badduka era kuketto ndowooza yeyinza okuba kyekigambo kye tusobola okukozesa nti genda obeere wali bw'olaba abajja ng'okoonako fewaffe erosi zaakolanga sebo olwakaggwa so mukunyumiza nti yali atya yagamba nti ye yali mukubi wa mundu mulungi nnyo talina bingi nnyo byeyatugambanga naye yagamba nti olumu yagenda
abasirikale ne bajja ne bamuwa emmundu ng'ejjudde amasasi. Ate era nsuubira okuddukayo kwe nga bannaffe abaazirwanako be bagamba nti bwe watuukanga mu kulwana wali ng'akuba emiggo kirabika n'omuvubuka oyo kyekyamugobayo. Bamuyita Matiya. Taata we bamuyitanga Mwami Seruhara. Naye nga naye yafa era yaziikibwawo ekiwoko. Era yaddukayo lwa miggo. Kati bwe bagenda okulwana bwe emmundu zaavuga nnyo n'alemwa n'okukuba emmundu. Kati jjukira mbu bwe bava okulwana bakebera emmundu za buli omu. Bagenda okukebera emmundu ya Matiya. Amasasi gonna gajjudde nga teyafulumizaako emiggo ne gimulya ne bamutwala ne mu kidiba. Balinanga abantu bwe babasibiranga ekomera naye nga kiba kidiba. Naye kati ekyakola obulungi bamutwala mu kidiba kiri. Kati bwe bamuogenda okumukuumiramu ng'ate bakazini be. Omu bamuyitanga Kanyerezi, omulala bamuyitanga Kanyerezi, omulala erinnya lyo ligenze. Ne Kabali. Ne Kabali. Kati nga ye bwe yatuukanga ku kinnya n'abeera kungulu. Kati nga bw'alaba abasirikale waliwo omuntu azze ng'agwamu. Kati yagenda okulaba ng'ebintu ebyo tajja kumalako n'adizaatika. N'abidduka. Naye ate oluvannyuma ng'olutalo lunaatera okugwa yaddayo. So awo tulabye nga obadde eyo 84 zeeri Jose gw'olutalo lwaggwako nga mwabivaamu dda mwatuula. Ngessepo twali twabivaamu era naawe Katooke. So gye mwaliwo waali watebenkevu? Wali watebenkevu bulungi nnyo era bw'owulira ekitundu kye bayita Baamunaanika. Eno olutalo tewabeerayo nnyo. Naye nga wabeerangayo abasirikale ba Special Force ne babeera kugombolayo ekalagala ne Zirobwe. Babeerangayo Special Force babaleetako ne Bugema wali ku University. Aba Special Force era nga babeerangawo. Ekintu kye nalaba mu biseera ebyo twabeera mu ntalo, olutalo lulina abantu be lutagetinga era lwe lukosa ennyo. Bebaliwa? Mulimu abaana, abakyala n'abasajja. Badde manyi n'abakadde? Abakadde nedda. Abaana, abakyala n'abasajja. Lwaki? Andi kaakati abaana bo mbeera ye bakuba. Era nange. Era bangi baendingapo nga bayingidde mu ki? Era njagala kubulya nti abaana bonna be nazannyanga nabo bonna baafa. Baafa. Emwali mukula nabo? Bwe twakulanga nabo bwe twazannyanga nabo. Tewali? Waliwo omu gwe nawulira naye ndi mu kumunoonya naye sinaba kumulaba naye omu yawonako mu famire. So gw'oli obanga kaawonawo? Nze kaawonawo n'abo mu famire yange. Kale ng'abaana twakosebwa nnyo. Kubanga nzijukira olumu abasirikale bajja ne bakuba kati bakozesanga emmundu ennene. Bantusanga abantu bayitawo gayaaza. Bakuba emmundu naye nga bakuba emmundu oyinza ogamba nti omusajja ali wali ku golf club. Ate nga ali wala nnyo. Waliwo omusajja ali neiba waffe bamuyitanga Kaabuhayi. Yadduka ng'ayambadde bwereere. Ng'akoze atya? Ng'ayambadde bwereere. Yali tayambadde. Yadduka ng'ali bwereere. Yali bwereere. Yali tayambadde. Yadduka ng'ali bwereere. Nadduka ng'ali bwereere. Era yatuuka eri mu maaso eri nga bw'olaba wali. N'alyoka akomawo. Naye ng'ate bali walako. Naye nga famire ye yonna yasaanawo. Njala n'obulwadde. Naye ng'okusinga njala. Kaakati awo abaana olutalo lwabakosa nnyo. Kati abakyala rape was the order of the day. Ekyo kyo. Era Katonda yatuyamba nti ebiseera ebyo tewaalingawo siriimu. Oba yali waali naye nga tanabakola kumanyika. Naye singa yaliwo nga biseera bino bye tulimu, singa abantu baafa nnyo. Abasirikale bonna baalifudde. Nabo bandifudde. Kuba be baasinga okurepinga. Yes. N'abantu ba bulijjo baalwepinganga.
si nnyo okujjako baasawulanga kusawula routing banyaganga barutinganga kati omuntu omukulu obanga musajja omuntu yenna gwe baasanganga mu danger zone ng'oli musajja ng'oli waakufa it is automatic death kati awo abantu abo bikosa nnyo naye ate nga ne mu lutalo wabeerawo n'ebintu byolina okwewala naddala omumwa olina okwewala nnyo toyitira oyogera era nja kubulirayo omusajja omu ebigambo bye yayogera byamukubya akafuuni yali awantu bayitawo kigweri katundu okavaamu n'oyingira Ngoma town yali amanyiganyi ne maama kati ate mu biseera by'olutalo abamu mwabeeranga mudduka katugeze nti ogenda Jjinja ate nga eri abava Jjinja nga badde mugenda muyisiŋŋanya kituufu abamu badde eno ate namwe mudda gye bakola ate mwe mudduka mugamba eno lubabu olwe lutalo olwo simanyi lwaki kiba bwe kiti anti kakati abamu baba babagambye nti waliyo akalembereza sayidi eno kati ate namwe ne mujja ne mayindi yamwe nga mugamba nti eri akale kati nga gwe mwe mwadduka ne mudda etaali lutalo yes kati ate nga abalala bafuluma bufulumi bagawo ekiri ebulemeezi kibi nnyo naye nga naffe tebyali byangu okuvaayo era okuvaayo kwaffe twayambibwa mwana wa kojja yali wa poliisi wano ewandegeya y'omugenzi Stanley Kagina era yakolanga uniteke yaabwe y'omu n'omu afande Kansimbi oyo uniteke y'emu mpulira kakati waliwo omwana gwe yali yasoma naye y'entuŋŋamo he was a commanding officer of Nakasongola kakati yamugamba nina senga wange jukira mama wange yali senga n'agamba njagala kumujja mu danger zone era n'asindika sister wange n'agendayo okuketa we tuli n'ajja n'atuuka ekatooke jukira tewalingawo ntambula ne bafuna omusirikale n'amuteeka ku ggaali n'amuleeta n'alaba we twali naye nga ffenna twali tetunaba kwekuŋŋaanya okuva eri mu maka gaffe nga tuli awo ebujuubya kati omusirikale n'ajja n'agamba nti kati zituuke ennaku bweziti ne bweziti nga mwenna muli wano kati oyo kazini waffe omugenzi Stanley Kagina na coordinatinga n'oyo commanding officer n'amuwa emmotoka n'ejja n'etunona bwe tutyo ne tuva mu danger zone era twatuukira awo mu Kasitera ew'obulenzi bwe twalya lunch yes ne tuvaayo ne tugenda eyo mu Bamunaanika twakwata lunch ne tutambula naye nga kati oyo kazini wange yayina mukwano gwe yali DO Werwero era omwami oyo lwakuba nti mugenzi simanyi oba tulifuna obudde obulala okwogera ku bantu abaatuyisa obulungi era ne batukwatirako okubeera kye tuli tewali tabu ne leero tusobola obboogerako leero tusobola obboogerako kakati oyo DEO yalina mukwano gwe nga father w'ekigo ky'e Natyole kati nga father yalina abakristu nga balina ennyumba eziri free oyo father kati Musenyoli Reverend Father Musenyoli Wainandi Katende bwana mukulu w'e Namugongo omwami oyo yakola kinene nnyo ku bulamu bwaffe nga family tetukikwata nga family kati ya coordinatinga ne DEO ate jukira DEO naye he was a Catholic bamwitanga Joseph Rezida alina ne mutabani bamwita Alex Rezida yalinga lawyer wa Monitor newspaper simanyi amawulire ge gamukwatako kati maze ebbanga simuwulira naye ng'omwami oyo DEO yatukola bulungi nnyo kati father oyo kati Musenyeri Wainandi Katende n'akudondeka n'omukyala bamuyita Teddy n'atufunira ennyumba era oyo omukyala oyo mukwano gwaffe nnyo bwe tuze tumutuukako yatukola bulungi nnyo so abo ebamu kwabo b'osobola okusiima nnyo aba bakola obulungi era nsiima nnyo Ekereziya Katolika yadde yakikolanga father naye baatulaga omutima mulungi kubanga si ye yennyini yekka yakikola ng'amaze otuteeka mu maka ago
waliwo n'abalala abagendanga nga batuleetera ebyokulya ng'omwami gwe bayitanga Sansiyo Kikutte naye mugenzi naye. Waliwo omwami gwe bamuyita Ogoola naye waali yatuyamba nnyo naye okusinga ennyo oyo omukyala yatusembeza mukyala Teddy naye nga wali bayitawo Vumba bamuyita Maama Jofule. Mukyala oyo yatuyisa bulungi nnyo. Then n'omwami oyo gwe bayita Lwebishaka yatujja mu danger zone. Yes. N'oyo commanding officer yatukola bulungi nnyo. Yatukola bulungi nnyo ne tuvaayo ne tuwona. Yes. Okuwamba mwaliwa era gwe okuwamba bw'obuulira amawulire g'okuwamba. Yes. Kiki ekyali mu bitundu eyo gye mwali? Twawulira nduulu nga zisaanikidde emitala. Nduulu zokka. Jjukira ffe ekitundu kyewaffe kyali nga kikola nga n'amasomero gasoma. Era bagenda okuwamba nga ndi mu Pittu. Yes. So Saidi bamunaanika eyo? Bamunaanika bwabo. Iyo okuwamba kwatuukanga abantu nga basoma. Yes. Nga abantu basoma. So mwawulira nduulu? Nduulu naziwulira emitala bayitayo Nakafumu. Twawulira nduulu nga zisaanikidde awantu wonna. Kati okugenda nga tuwuliriza ti Museveni awambye. Museveni awambye. Yes. Museveni awambye enduulu ne zivuga. So olwo okumala okuwamba muddayo mu byalo byammwe? Tetwaddayo. Twali tumaze okufuna ekibanja kyaffe we tubeera. Eri ate? Eri ewaffe? Gye mwali? Ekibanja ekyo tetwaddamu kukigendamu. Okukakasa? Aga Katonda mu. So abantu bangi ettaka lyabwe baalireka ebibanja babireka bwe. Era kati bwe ŋŋendayo nteeka okutuukawo ku ekyo ekibanja kubanga amagumba ga taata we gali. Era mwaziika? Tetwamuziika awo. Naye ekibanja bannannyini ttaka baakyeddiza. Naye tetukyakyetaaga. Tetukyakyetaaga. Baakitwala. So temwadda? Tetwaddayo. Mwali mufunye ekibanja ewalala? Eri nga temukyalinaga teriyo kiriyo? Twaconcentratinga on education. Twasalawo tubeere nga tubeera kubanga wo walingwawo okusoma. Twakwatirawo ne tutambulizaawo ne tugenda maaso n'okusoma. So gwe chansi yakukwata nti gye mwaddukira mwali musoma? Yes. So gwe wasoma n'omalako? Namalako sebo. Paka wa? Namaliriza university sebo. Okay. I'm a graduate. Bachelor of Law. Yes. Munamateeka mulamba? Yes sebo. Okay. Ndi munamateeka mutende. Then ekyo kirungi. Yes sebo. So gwe n'osoma kati uwangaalira? Nze mpangaalira mu ggwanga lya Rwanda sebo. Yes sebo. Oli mwana weeri kati? Yes. Kati okola ki Rwanda? Nina emirimu gya gavumenti gye nkola. Yes. Okay. Yes. Oli munamateeka weeri? Weeri sebo. So mulina ensibuko eyo? Nnyo. Gye tusibuka sebo. Okay. Yes. So kati gwe wagenda n'osetolingira ddala Rwanda? Nasetolingira eri ddala. Yes. So Rwanda eri etya? Rwanda nnungi nnyo sebo. Ebintu bitaaha? Nenjagala okyaleyo koolabe. Ndowooza ojja kunkyasaako kubanga Yes. references zonna bwe tuba twogera wano. Yes. Lwaki Uganda egaanye? Yes. Lwaki ekibuga kikyafu? Yes. Buli omu yenna atuwa kifaananyi ky'e Rwanda. Ndi kale abasajja baali wano kati laba Rwanda bwefaanana. Yes. Naffe twegomba okubeerayo. Kituufu nnyo naye era njagala nkubuulire mwami Kisubi nti olutalo luno lwakosa nnyo abantu abayitibwa abalunzi. Era Abanyarwanda baafa nnyo. Wano Uganda? Wano Uganda. Yes. Mu lutalo luno oluleeta gavumenti? Yes. Lwaki? Anti baali mu bitundu gye baalwanira. Yes. Era bangi nnyo baafa. Kiboga, Ngoma. Ennyo. Baafa nnyo naye nga n'abaana baabwe abamu nabo beetaba mu lutalo. Beetaba mu lutalo naye nga Abanyarwanda baafa nnyo. Kati ate ng'eyo mu nsiko okulaba Munyarwanda Munyankole nga tolutonda. Naye nga owa gavumenti yakulabye? Nga yakulabye. Naye nga n'Omuganda naye afa. Kubanga n'Abaganda mpulira bagamba babayitanga Banyarwanda. Kasaba akusanga nga mu danger zone nga gwe toluwona. Era Abanyarwanda baafa nnyo. Waliwo yabuuza ekibuuzo wano n'agamba nti abasirikale ba gavumenti abo lwaki battanga abantu bonna nti kubanga
bo baafuula buli muntu yenna nti muyeekera buli gwe baasanganga nti muyeekera ekitaliiwo kati era waliwo eyali abuuza nti lwaki President Museveni ye buli omu tamuyita muyeekera nga bali bwe baayitanga buli omu nti muyeekera so civilization ndowooza era kituufu oyogera bwotyo kituufu abantu tukuze tulabye nedda abantu bayingira ne mu magye nga bayivu kituufu amanyi what is life kati okuta omuntu yamala P4 he's the one holding a gun omusubira kola kituufu he doesn't value somebody's life ekintu ekyo kikulu nnyo ate nekirala discipline ekintu kyonna omutwe bwe guba omufu n'ebirala biba bifu so kati wazo tukyaliddeko nze kuba kyalirako se ozo okulambula gye mwali gye wasibuka nge nasibuka n'olutalo gye lwakusanga wonna nayiseeyo bulungi nnyo wabasanze otya abantu bamaze okulaakulana sebo enkulaakulana gyeri nnyo abantu bamaze okulaakulana manye eyo twagiyitanga mekka ya NRM naye Kyagulanyi bwe yajja mbu yazibula abantu amaaso twagambanga nti twebaka kutulo naye kati abantu bagamba naffe batukolereyo ka special program nga Luweero Triangle kakati tubeere nga twebbululanga bwolaba Kalamojja kakati zirina zinusafu andi kakati era ntera okuwulira wano ku program ng'abantu abamu beemulugunya tetufiiriddwako tekiri ekintu kyonna mu bulamu bwaffe bwe tukola tulina ebika by'abantu bibiri there is one who is a consumer and there is one who is a producer or an investor kati obulamu bwaffe buyimirira ku bintu ebyo ebibiri are you an investor or you are a consumer kati mwami Kisu investor yaganyulwa oba producer yes then gwe consumer either ogula buguzi ukozesa nedda kakati mu bulamu bwaffe ebituweebwa byonna newebeera salary waliwo agikozesa for consumption only n'ata planningamu investment at the end of the day bw'ova mu mulimu olaga ki gaba maziga kale wayinza okuba nga waliwo abantu baaweebwa kye baaweebwa naye nga tebalowooza ku kintu kya investment nakyo kituufu naye tunyumiza emboozi wano naawe ozigoberera era oziraba nnyo sebo bw'oyogera ki ku baganda bange bano bakadoogo lwakuba gwe tewamalako naawe kufuuka naye bw'oyogera ki ku baganda baffe bano emboozi nzirabye baganda baffe abo bagamba twalwana nali wa myaka 8 12 nali wa 13 14 16 naye abamu baddukayo ng'olutalo luwedde abamu baawumula bulungi abaawumula ne babobaayo amabaati 15 emitwalo 15 simanya n'amabaati 10 oba 20 bwe gatyo bw'oyinza bwogerako ki nandi kakati bigenda kubiri ebintu ebibiri byenjogeddeko kati bwe baabibawa baabikozesa ki esente n'amabaati amabaati bagamba baali tebalina ttaka we bazimba esente abamu bagamba zaali tezisobola kugula ttaka kakati awo abamu bagula rediyo abamu bagamba tebaali guided actually kyembadde njagala okwogerako abantu abamu they were too young to manage cash ate tojja kubanenya baali bato tebafuna orientation nva wano ngenda wa kubanga noogamba ekigambo investment ku muntu alina emyaka 17 tategeera kyekitegeeza ng'ate abadde mu nsiko tasobola kitegeera ng'ate yayingira ensiko nga wa 12 jjukira waliwo ekintu kye bayita child development waliwo ebintu ebitalina kubeera mu bulamu bw'omwana ng'akula kati bw'asinkana nabyo bimukyusa obwongo n'alowooza bulala era abantu ng'abo tubazannyirako
babeera n'obusungu bungi kubanga during their time of development growth and development olwo kyatataganya obulamu bwabwe kati bw'oba oyagala kumuteeka mu bulamu obulala olina okukola orientation n'omusooka n'omutanga amaze okukula mu bwongo naye bw'omutanga tanaba kukula mu bwongo omuwadde ssente myaka 18 talina kitaawe talina nnyina bandi badde bakozesa tekiniiki endala ne bagamba ono omwana ewammwe eruddawa nakaseke katumunoonyeza ekibanja kati bwe tumala okumunoonyeza ekibanja bamuzimbirewo ennyumba ne webeera ya bisenge 3 n'eddiiro ne bagamba kataawe tumutadde kati ne batandika okunoonya ebirala ebikwatagana n'obulamu obulala naye ng'alina base naye kati obusente ozimuweeredde ku district mwana muto alina osooka okyakala alina okukyakala ate ng'era abamu baali olwedde bali mu bulamu ate kye baasuubira si kye baafuna n'ebyo nabyo biri mu bulamu jjukira bajja ne bakwata gavumenti they were rebels then it turned out to be a government kati gavumenti bw'emala okubeera gavumenti etandika okugendera ku mateeka abaasoma kati banakuwa bebasoosowazibwa yes bajja gaba position okusinziira ku buyigiriza automatically bwe batobulina obeera out kati bwe bakolesa elimination method ng'ovuddemu okuggyako opportunity gye baabawa ey'okugenda okusoma singa nange nagifunako singa nange kati njijjo kita eyo bangi boogera ne bagamba nti omwana abadde mu nsiko eri anywa sigala anywa enjaga simanyi oba ebiseera ebyo sijja kugamba nti eno koosi ya counseling simanyi nti yali ngweri kituufu era nga teyali nawo naye era osobola okufunayo abantu through experience abalinga bava mu families ezeegasa ezaali zaasoma ezaali bo baagenda mu maaso naye waliwo abamu nga family yali ewedde nandi kakati waliwo abantu abamu nga balina nekye bayita gravitation pull ng'ebintu by'omu family tebibaganya kusoma nabyo gyebiri basoma batuuka P7 ne bavaamu oba muwala lubuto biki nga kugamba nabo balina family nga nabo tebalina background ennungi by the way ekintu ekisinga okutta abantu it is lack of reference tolina kyolabirako tolina kyogamba era bw'ogenda mu Bible bagamba kabaka Sawulo yakola nnyo mistakes nyingi nnyo era he should not be blamed so much nti byakola byonna teyayinanga kyakulabirako lwaki kubera nga ye kabaka yasooka kati abaddeko bagenda nga bakola ebirungi okusinziira ku balabye bagenda nga bakola kaakati ne bano abaana obutasoma they lacked reference ne orientation ng'okusoma tebakulabamu mugaso kati ate kye nakugambye ensi bw'emala okufuuka republic amagye NRA yafuuse UPDF rule of law mateeka ge gakola ate tujja kugublaminga gavumenti eriko olw'okukozesa amateeka erina okugakozesa kakati bwobato you are not meeting the standards olina osigala gy'oli yes naye nga kiba kirungi nnyo ne babaddiramu kiba kirungi nnyo ne babaddiramu bakola omulimu gwa maanyi nnyo kubanga bw'ogenda ng'osoma ebitabo n'olaba ebyabeerawo wano mu Uganda weebaza wetuli Uganda weeri kituufu omusirikale yabeeranga n'emmundu nga yesalaleyi yeesasula ogenda kutulugunya bantu mu kyalo ng'omusirikale bw'ayogera tosobola kumuddamu nga n'omuzadde bw'abeera nga ayina omwana omusirikale nga naye tayogerwako kati ekintu ekyo nakyo twebaza nnyo obukulembeze obwajjawo bwabijjawo waliwo abantu b'owulya nti baabase balina amanve naye singa osoma akatabo Cross to the Gun wakasomako kanoonye mu library Cross to the Gun kawanibwa omugenzi Lieutenant Colonel Bernard Bwehururu nze nakasoma bwe namala neŋŋamba Uganda yafa kati yazuukira bw'okasoma
niyo batumula kasoma so yawandiika ebyafaayo by'olutalo anti ye yali musirikale ate nga mwali yalimu bulungi nnyo n'atuuka n'okuba nti akugamba nti abaana be ya training on basic military training bamunoonyako okumutta embalala. Imagine okutta omuntu eyakusomesa kitegeeza abantu tebalina discipline. Yes. Tulina okwebaza discipline eriwo. Kituufu. Yes. Okay. Yes. Nkweyanziza ssebo. Nange neyanziza. Webale kujja, webale kwogerako naffe. Yes. Nange ninzo nkyazeeko e Rwanda. Yes. Jangu olabeko Switzerland of Africa. Wangi? Jangu. Switzerland of Africa. Africa. Yechi. Ye Rwanda. Ensibu. Nja kujja. Nja kujja. Ensibu. Nja kujja nange. Kasito na mpita sibu. Nedda. Kiwetaaga kuyita kati olina connection. Manyi mu Rwanda tukozesa nnyo ekintu. Bintu byonna by'obeera mu bulamu bw'ensi. Beera ne connection. Okay. Connection kintu kikulu nnyo. Kituufu. Okay. Connection kintu kikulu nnyo. Nange kati wano ndi connected. Weewaawo. Nawe ngenda ku connectinga ssebo. Weewaawo neyanziza ssebo. Neyanziza nange. Bansibulira abo abatulaba. Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo okutuwuliriza era n'okutulaba. Era nebaza nnyo mwami Kisubi okumpeereza omukisa guno. Ebyokwogerako eby'olutalo bingi nnyo. Naye nga nkwebaziza nnyo ssebo. Weebale nnyo, weebale ddala. Era tojjanga okwo. Neyanziza ssebo. So atulaba omulungi bwe tubadde olunaku olwaleero. Nange ninza ogendako mu Switzerland of Africa. Ndabe ekirungi naye ali mu Pearl of Africa. So tujja gendako mu Switzerland of Africa. Yes. Kati ffe tuli mu Pearl saawe of Africa. So sebo nkweyanziza. Nange neyanziza. Webale kwogerako eri bannayuganda. Amiina ssebo. Atulaba omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi. Mweraba.